Bismillahi arrahmani rahim. Tuliku asma'uhu au asma'u usulu tafsiri. Tukulaba kumanya ilimu eno eyitibwa usulu tafsiri. Twalaba awasooka taarifu usulu tafsiri, twalaba nti alaba definition y'ekigambo usulu tafsiri twakiraba. Tugenda kulaba kumanya gaayo amannya nga oba togiyise usulu tafsiri osobola giyita ilimu sheeno oba knowledge sheeno. Tugamba wano nti tuli ku peegi eringa ey'okuna mu kitabo kino eno, tuli ku asma'uhu na rakamu athani, rakamu ey'okubiri namba 2 nti asma'uhu. Tulaba awo wansi tuneesooka alfu. Tugamba nti yusamma hadha al-ilmi bi usuli tafsiri, yusamma hadha al-ilmu bi usuli tafsiri, nti erimu eno oba knowledge eno oba ekitabo kino eno kiyitibwa usuli tafsiri liannahu yatanawwalu al-mabahithu allati la budda lilmufassiru min ma'rifatiha lil-i'timadi alayha fi tafsiri al-Qur'an al-Karim. Tugamba nti liyitibwa amannya gaayo agasooka tuliyita usulu tafsiri, nti ilimu eno eyitibwa usulu tafsiri oba subject eno eyitibwa usulu tafsiri olw'okubanga yatanawwalu mabahithu, nti olw'okubanga yo yennyini ekwataganira ddala oba eraga researches oba detectives allati la budda lilmufassiri, nga research zaayo oba ilimu yaayo oba knowledge yaayo la budda lilmufassiri, nga yena agenda okuvunula Qur'ani mufassirina, abantu bano bavunula Qur'ani bakatafsiri, nga la budda ateekwa buteekwa okubeera nga min ma'rifatiha, ateekwa buteekwa okubeera nga agitegeera, lil-i'timadi alayha, okubeera nga olw'okuba nti alina okubeera nga agyesigamirako fi tafsiri al-Qur'an al-Karim, mu kubeera nga avunula Qur'ani. So nti eyitibwa usulu tafsiri nti byebikolo by'okuvunula Qur'ani oba byebikolo by'okuvunula, olw'okuba nti yena agenda ovunula Qur'ani eno alina okubeera nga yesigamira ku ilimu eno, kwalina okubeera nga alondoola amanye aya ki eyasangulwawo, aya ki ekyalamula, aya ki eri bweti, qiraati zatandika ddi, yava ddi. So alina okubeera nga asooka n'amanya ilimu eno n'amanya ebigikwatako. Then baa'u ey'okubiri yusamma aidan bi ulumil Qur'ani, awamu tebagiyita usulu tafsiri bagiyita ulumul Qur'ani, nti ilimu ekungaanya Qur'ani, ulumu al-Qur'ani, ilimu oba knowledge eya Qur'ani. Tugamba nti bayitibwa bwetyo liannahu yatanawwalu mabahithu dhaati asillatu bil Qur'an al-Karim, olw'okubanga eno ilimu gy'olaba eno ekwataganya ddala oba ereeta oba eyogerera ddala ku nanka ku mabahithu tuyitanga detectives oba tuyitanga researches, ezo dhaati silla zennyini ezo nga zikutuusa ku Qur'an al-Karim, nga bikwatagana connected with the Quran al-Karim. Nagamba nti awli annahu yatanawwalu at-ta'ifatu min al-ma'arif, olw'okubanga yennyini ekwatagana ddala ereetera ddala gurupu eya ilimu eya knowledge, ereetera ddala knowledge yonna yonna al-mutasatu bil Qur'ani, era nga nayo eri connected with the Quran, obanga ekwatagana naki ne Quran. Wa innama jama'at hadhihi al-urumu wa lam tufrad li'annahu la yuqsad bihi al-ilmu wahidi. Agamba nti bakunganya ilimu eno yonna yonna, jama'at hadhihi al-urum, bagamba nti eno ilimu yonna yonna ulumu eno, wa lam tufrad ne batajawula olw'okubanga la yuqsad bihi ilmu wahidi, olwokuba ntegendereramu ilimu emu yooka yooka wahidu,
يتصل بالقرآن يكون كان القرآن وإنما يراد بذلك شمول كل علم روكبا نيه باغيتا علوم القرآن تيو ينيني bategeeza magenderamu tiyo ekwa ereeta da shumuru ilmi ekungana ilimu yona يخدم القرآن الكريم القرآن يامبسا من القرآن يكتيبا القرآن يامبسا أو يستند إليه oba Qur'an kwebesinga oba Qur'an kwekolashi kwebesingira so netubera nga tugiyita ulumu al-Qur'an olwokuba nti yo irimu ekunganya irimu na besi abantu kwa besi nga bategeera Qur'an yekitibwa tabajja kuwa neno mitharu ku nsonga eyo agamba wano nti ekisooka wano eno agamba nti fayadkhulu fihi era mu byo tuyingizaamu ilmu tafsiri knowledge ey'okuvunula Qur'ani wal qiraati n'irimu ey'ensoma za Qur'ani wa ijazul Qur'ani n'irimu eyogera ku byamagero bya Qur'ani wa asbabu nuzuli n'ensonga lwaki Qur'ani sababu nuzuli za Qur'ani eza ayati nti aya yava ku kyokuuka ino Qur'ani irimu etwogerako usu tafsiri ebyo nabyo ebikunganya wannasikh walmansukh irimu ekunganya aya ezasangula ne aya ezasangulwawo n'agamba nti wal i'rabu era ne i'rabu ya Qur'ani kulaga amateeka nti wano aya eno yali egamba bweti ne bwati wano Allah mu kugera kiyamu kino yali egamba bwati i'rabu ya Qur'ani wal garibu ereeta ebintu ebireya ebitali komoni mu Qur'ani omwo wal makki wal madani eno Qur'an irimu entogerako ya usul tafsiri ekunganya ereeta irimu gye bayita al makki awagamba nti esula ezakira e Makka wal madani nezakira e Madina ne aya ezakira e Makka ne aya ezakira e Madina wa nahawu dhalika n'ebirala biringa ebyo so nti olwokuba nti ekunganya shumurul ilmi yakhdamu bil Qur'an nti olwokunganya buli irimu yonna ekwatagana ne Qur'an oba eyambisibwa mu Qur'ani kyobalaba nti wano bagiyita bi ulumul Qur'ani irimu ekwatagana ku Qur'ani ey'ekitiibwa wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah.